Nasoka oluyimba lwa Serena Button ne Chris Evans. Baluyita bati. Bikalubye. Enduyimba nenkola challenge. Nenjiteekayo ne bajjagala ne bagisharinga. Mani abagisharinga abo abakufollowinga. Mikwano gyange. Ate bubonga abayimbi ino omuyimbi gwali okodedde kola yike n'agiraba ne nayo ngero kusharinga love. John Black Namukolera ne Chris Evans. Ka John Black kaali ka. Oluyimba lwa Chris Evans ne John Black. Luno. Sitidde. Baluta sitidde, yes. Nalukola ne balusharinga ne bajja mu inbox yange. Ani ajjo. Chris Evans. Luno bo Yajja hamu inbox tunyumize komboze. Yajja. Yasoka Facebook. Mu Messenger. Chris Evans. Oro yakasanga ku TikTok yasanga ku Facebook. Yakasanga ku TikTok ne ku Facebook nga bakapostinze mu groups. Najja mu inbox yange nagamba hi Momo ne muddamu. Kati bo Yajja mu inbox ne dozi nga liri wansi nnyo. Empewe kuyisemu. Ndekane. I need just yongeza kwa kati bo Yajja ajja ati olabirawo nga message ejjange liko Chris Evans ya ku account ya muntu mulala kibati. Ye kubanga yasoka nansindika friend request. Nenjiddamu. Facebook nojiddamu. Nenjiddamu. Then najja mu inbox yange. Kunaku lwe lumu. Kunaku lwe lumu. Nangamba hi Momo. Ne muddamu. Nangamba nze Chris Evans omuyimbi. Naga ne yanziza okukola ki? Challenge yange jonkoledde ensiima. Ku Good Talent kwe tuli banywanyi musiibye mutya bulamu bugamba butya. Ndi mu kitundu kya Ndejje wano wotandikira ng'ogenda okweyongera erubugumu, that is Ntobe Road abeera ave Kampala. Tuzokola emboozi ate ey'enjawulo olunaku olwaleero. TikTok tuwulira mpulire tulabula byana babeera ku TikTok bakola obundu balina engeri gye bakutetenkanyaamu maloboozi gadduka speed bakola bu comedy n'ebirala bingi nnyo nnyo ddala bye tugenda okuba nga tukwatako olunaku olwaleero. Nno omukyala gwendi naye omwana ow'obuwala twagala bere nga tunyonnyola emboozi ye nyingi nnyo nnyini ddala. Musama babayita basama mbu gwe tuli musama nga lwaki ogamba nti tuli musama. So gwe njagala sooka ababuuzeeko ennyali Momo Beibe. So bwamala tubuuza katubere nga tugenda mu maaso waliwo abakulaba awo sooka obeere ng'obabongako. Abandaba mwenna manya gange nze Momo Beibe. Gegakola ssente? Gegakola ssente. Ate gali ag'eddala ag'emmamba? Nze seddira. Teweddira? Kale ag'ekika agaddala ddala ge bakuba gali ku ndagamuntu gali ku mobile money. Maureen Mutesi. Maureen Mutesi. Bamutesi babeera ba tribe ki? Banyarwanda. Banyarwanda mubeera b'e Rwanda. Eyo ewammwe etiriyo bintu bantu bibeddira. Tebiriyo. Mwabisange ne Uganda. Kati ogenda kufumbirwa omusajja omufunye ate nga toddira gumu. Ate kati batoddira gumu mba temweddira kitegeeza mmwe temwezira nakwezira mpozi nga tuzaala. Kati ewammwe eri Rwanda temwezira mpozi nga bakuzadde naye. Naye abalala bonna batakuzira. Osobola omufumbirwa oba nakuzaalamu omwana. Okay. TikTok y'emboozi gye twagala osooka okunyumyako. TikTok kye ki? TikTok app ogendako nosangako video notandika okunyumirwa ne banno. Nga video ezo bantu bebazikola ne bazisaayo. Nga abantu bebazikola ne bazisaayo. Nawe n'obakoze okola nawe n'oteekayo ne kikwata. Kati omuntu abagenda okufolonga TikTok okukozesa mannya ki? Momo Beibe 3. Momo Beibe 3. Sorry, obeera olina oteekayo omuntu nabeera ng'akufuna. Gwe osinga kukola kategori ki ya bu videos obuli ku TikTok? Bwalaavu. Obusesa. Obwalaavu obeera tebusesa? Buba busesa, then ne comedy w'ebintu. Omanyi okuzannya comedy? Ngezaako. Oli wekka oba ng'olina b'olinabo? Ndi nzekka. Omuntu n'anyumirwa ne bimunyumira? Olina abafollowing nga bameka TikTok? Bayitirivu. Like 1M. Nga be bakugoberera oli miliyoni nga nnamba. Okikuba te gwe following nga bameka? Bangi. Nga 5. Kati mulaavu obuyimba bw'ogambye okola obuyimba bwa laavu. Okikola otera nakyo kikola ng'oli wekka oba ofunayo omuntu gwe oli naye. Ndi nzekka.
obukola weka lwaki watufuna pattern nogamba nti kati osinga obeera okola nyimba okikola otya comedy nga wala okola nyimba enyimba za love nzikola ne bu comedy ne mbukola ne babwagala ne babusharinga ne kimpa kati osinga kola nga nyimba za muyimbi ki Chris Evans, John Black, Mary Butter, Victor Rose kwezi kubona ni asinga okunyumira kwa abayimbi bonyonyola nasooka oluyimba lwa Serena Butter ne Chris Evans baluyita bati bikalubye enduyimba nenkola challenge nenjiteekayo ne bajagala ne bagisharinga bani abagisharinga abo abakufollowinga mikwano gyange ate bubunga abayimbi ino omuyimbi gwali okoledde kola yike nagira bani nayongera okusharinga love John Black namukolera ne Chris Evans ka John Black kaali ka oluyimba lwa Chris Evans ne John Black luno sitidde baluta sitidde yes nalukola ne balusharinga ne bajja mu inbox yange ani ajolo Chris Evans luno bo yajja mu inbox tunyumize ku mboozi yajja yasoka Facebook mu messenger Chris Evans oro yakasanga ku TikTok yasanga ku Facebook yakasanga ku TikTok ne ku Facebook nga baka postinze mu groups najja mu inbox yange nagamba hi Momo ne muddamu kati bo yajja mu inbox lido baziyonga lili wansi nnyo empewe kuyisemu ndekane I need just yongeza kwa kati bo yajja ajja ati olabirawo nga message ejjange liko Chris Evans ya ku account ya muntu mulala kibati yiye kubanga yasoka nansindika friend request nenjidda Facebook nojidda nenjidda then najja mu inbox yange kunaku lwe lumu kunaku lwe lumu nangamba hi Momo ne muddamu nangamba nze Chris Evans omuyimbi naga neyanziza okukola ki challenge yange jonkoledde ensiime then nagipostinga ku account ye ya Facebook kati bwe yagipostinga mikwano gyange abamanyi ne bantaginga gwoli tunamanya ta posting okay ne bantaginga kati we bantaginga nengendayo nogiraba nogendayo nenkomentinga then nakoma oteka ku comment ki nemugamba thanks si bingi tugende mu maaso si bingi kati we namala najja mu inbox yange then netubeera nga twogerezekanya mpola mpola mu inbox Chris Evans kaweesa walagoba kuba ennyonde ennyingi oyo nyini goyogerako oyo sabula embooza natugenda ku WhatsApp netunyumya mpola mpola bwe bityo nafuuka friend wange mwewana ennamba ne muluguka paka ku WhatsApp ate kiri mu stand ng'olwo oli ludda ng'oli ne Momo gye tukusanze ebibugumu already wali ovudde ku kiyongo nga nakadda kitegeeza mwayogeranga nga mukyali nga tukyali ku kyeyo nembeera nga mwogera mpola mpola netuna twogera mpola mpola nenkomawo then naŋŋamba nja kulaba who is Momo nga nange era lujjeri nga ŋŋamba naye ono yaani ddala ndaba kintu kikwata ku TikTok wali nga ayagala kundaba najja naye teyatuuka wano atuuka wali wembasanze wali eri mu kasenta mu mmotoka alina be yali nabo bajja yevugalika yajja yekka naye ne brother wange yajja yekka kati go yakubya nti ntuuse wano nengera nemulaba brother nga kwerekeddeko wagenda wekka nagenda brother wange brother wano akoma wali n'otuuka mwatuuka ffenna twatuuka ffenna sabula tugenda nambuuza nanga bulijjo yeggwe nemugamba yiye nakwata ku mutwe nga kiki simanyi kati twavaawo n'agenda n'addayo nze nenkomawo wano kati bwe yatuuka wasanyuka muli omwakuhaga ageyaki korona korona enkwate omusajja abuze olugendo okuba gyavudde iri gyabeera saa korona enkwate munange kyayagala obulamu then naddayo netubeera nakwa ku majja talina kalabo kunaona keyakuleeterayo otubeewo oyinza kunoga musajja we yajja then
Kati ogamba yakulabirawo mu motoka okawe mwali awo noyimirire nokukuba wayingira mu motoka n'otuula n'obuuza nga nayingira mu motoka wekoza kati olina emboozi gyotatutunyumirizawo gyolese wallahi nedda kyekyo bwekityo wekyali nemwogere kumala eddakika nga 10 ngali mu motoka oli eno namala n'agenda zalinga 20 minutes namala n'agenda navuga n'agenda oli otya mulinga sajja ng'oyazze kiki kyayina nga abalala tebakiina bingi ekisooka sitaba n'omumanyi kyeki ekirala oba omwagala because okwata n'okola ka challenge koluli muntu kaba akoze nawulira essanyu by then kubanga nali simulabangako tunyumize kusanyirira omulundi ogwasooka wali usinga buli ulya nongaze oba okubya ddala eri nga aku inbox nze nogamba bayinza obba baffe lumanyi olwona abagezi bangi nawulira essanyu nga mulabye nempuyira essanyu naye nekiggwa buselefi bulwa temwakubya ku buselefi namukwata video by the way naye yali tamanyi ali mu simu yange oli mu simu yogi ojja kundagako njagikulaga tofaayo okay so abatugabira good talent omupya wosanga emboozi subscribinga commentinga ogambe tukole ku kintu gundi osharingireko oko n'abalala tubeere nga tweyongera maaso gwe tulina ye tulina mo Beibe ono tiktok webabayita ono tiktok ku youtube gwe toliko kwendi ne ku Facebook buli wamu ku youtube ina subscribers balinga bameka 5 youtube yesi nyangu nnyo nga tiktok nyangu ate Facebook following yenkaneti Facebook nyingi yajula n'okujjula njala nakugula account endala okay oyina account ne kati kisinge kiba professional eba page kwasi bado oyina page otejjula following koli abantu ba commentinga ngo batereyo ka video nyo ba commentinga nyo so gwe tulina ye bamwita Momo Beibe ageza kunyumiza emboozi kati ate John Black naye ye toyogera nkoko naye nofuna chance na like noyogerako naye Wenamukolera ka challenge ubwezi babeera naye kugonde ku WhatsApp mwongera bwezi ku WhatsApp yeteeka nga mudde naye kugamba nti kangenda bamu nandaba kochi ate kakulize banitereze kula makochi Kusevani Yajja n'akyala waliba ng'akyagadde ajja kujja waliba tayagala tobanoonyako we balina okunoonya nga ne anoonya munne nze wabula mba ntijja kibi si kibi naye nakunoonya ku muntu namanya ti ddala nyumirwa music we nawe omwagala ebya ddala nja munoonya kyokumunoonya gyali ateereyo bweyogerere naffe gye tunyiddeeyo osanga waliwo ojja okumulabako yitukona akasonga mumanyi ngenda wajenibulaka muje mumperekereko oba obeera toyagala mujja kujja so gwe tulina ye Momo tiktoka so tiktok biki byenzo gyenyumirizaamu tiktok ekisooka mikwano nfunye mikwano mingi gye nali manyi ne gye nali simanyi waliwo abaabe wali omanyi nga baabula nga bw'otandika kukola tiktok ne bazuuka ne mbasanga okwo era netuddamu ne tukikuba buto ekyokubiri newabawo abapya ate abazze abazze ate nenyongerako nayongera ku bakadde bweberolina ekyo nkyebayiza mukama then n'ekirala nawulira nti basasula wamma ani gwe yakugamba nti basasula atakumalira ani Rahim Rise you already kwali ku tiktok kwali star Rahim Rise Yajja ye azifuna sente kati lwaki takuwako obukoli engeri gye bakyo kikolamu mwezifuna waki si byangu bijja takkiriza takubuulira yayagala azifune yekka kati ate yava ku kyokugamba nti tiktok okubaako sente ale natakumalirayo awo katonotono tomumiitinganga nambuulirako nebiggwa following okigezeko you never know sanga oyinza okuba nga oli awo era inshallah bajja zimpa kuliko obulango okukuba kuliko obulango ku tiktok yo tekuliko kimanyi ninge joino ku applyingamu n'obufuna bulaba youtube you apply n'ofuna ads obudeni bwebavaamu sente bakubeera kimanyi okozesa ads account then obeera ng'ofuna ate sente za tiktok n'obeera kuli ng'onyumirwa naye nga n'akasente okola ki okafuna nga n'akasente bw'okafuna